kivaako bw'aba kiviirako obuzibu mwayogera excuse me munena biwulira era naliyo ewange kojja nayogerako naawe era wali South Africa nenjogerako ko ne kojja bana emutokomoka Uganda girabe ebibuka tandikirawo banamusala kigambo ati nekirala you people we are family omwana Bobianga aba mwanange owa Rita aba mwanange nawe owo enyinyinyi aba mwanange katika nkwekizamu ngenda beera wano kula bonita olwo abaana bano bwenjogedde bwe baba balina mutabani wange ne bajja ku stage ntandike ate ono kati ono si wange wa Bobianga ntakiragadisa yeah nze tekirina kyekyanzijjako because Papa Mesach is our papa, is our brother. And ekirala mwami wa Lugave ate nzaala Ssemakula waki wa Lugave. Tetulina buzibu, we are family. Tekirina kyekyanzijjako era mwali eyo ne mutokomo paka lwe mwamala ne musangawo era. Kati nga bwekyaliwo ekityo ate nga oli mukyala muvumu nga bwogedde kyakuyisa na bubi kati taata w'omwana yange Daddy w'omwana gyali ye Daddy Hugh. Amanya Daddy Hero tayagala kumuleeta mu kamera. Kati ate olaba kyebava bagamba nti oli bamanyi kyonna kyekiri kubuuza omwana kasa famire ye yemanyi ti omwana watumutwale ku DNA batandika enzalo nawe dansi olowooza ekyo kigwe omutima ogugubya gwe kukyakya ku dini sina kuzirunze tugende kati bwe tukuba omuntu nti iva Namulondo akkiriza omwana yotwala kugenda kakasolwamisa ani tulabye otudde okwogera taata w'omwana taata w'omwana ye Daddy Hero tukwagala nnyo naze n'Omumerika wuuyo bannange naye ritajaako tetudde manju mama ezo zozikwatayo anakikuwa anaweeka anakikuwa anaweeka etaano okusasa etaano kulaza etaano zino bbiri muganange neyanziza what Jesus bana emugana ekulikakatono kenafunyeeko neyanziza nnyo kama kulembere all the best in your chivulu from zero to hero nakuzomwezi nga 3 omwezi ga August bambi tujje tumwagire Evelyn Namulondo nzerita dance ogenda kubeerawo nnyo ddala kwagaliza ati kasita ayogera olowooza ekikulu kyonna kigenda kujjula tugenda kuyugumya abantu be bati ate baddemu boogere bagambe ate wano era bane mugule tiketi zammwe mwanguwe wita dansol ali mu nju tweyanza nnyo tweyanzeege amanya gange babadde bampita Evelyn Hero anti njogera amanya ga mutabani babadde bampita Evelyn Namulondo Merinda nero tebalimanyi bali bitanga kusomera nze mama wa Hero omubwati mukwano gwa Rema omubwati yogerawo nyawuddamu mukwano gwa Rema omubwati yali atyala ebizibu byeka omwala ava mu Ebony nayeseebu abalabi baffe mwenna abali wano leero today is my conference amanya gange bampita Evelyn Namulondo okuva mu Ebons nga nze leero nkyetuuliddemu n'abalala bangi babadde balina okuba nga bali wano naye olw'obudde ne time nammwe bennyini bannamawulire muŋŋambye obudde ate nange obudde ninako interviews zengenda okukola yes byebyo kati mbutongole nga leero nziza okunnyonnyola abantu bange bafaanizi bange bannayuganda bannange bonna today leero bagiyita launch
launch press conference leero ye press conference yange ey'ekivulu kyange mbadde sigikolanga mbadde nga mpostinga buli kimu like nga nanga naye leero ye press conference yange ey'ekivulu mmanyi mugenda kumbuuza abantu abalala baliwa yes babadde balina okujja naye bambi obudde buyise bali mu jam bali mu kusembera naye ngenza olaba nga time tegenda kumala ate nga nina interviews zenina okukola tv jjukira interviews tezirinda buli program eba erinako essaawa yes kati the door is open musobola okumbuuza buli omu buli bannamawulire bannaffe abali wano kyayagala press conference yaffe neey'olwaleero jange eya Evelyn Namulondo mu kivulu kyange kyempise the best of Evelyn Namulondo from zero to hero okuyingira 3,000 n'emitwalo 5 ne tebo 5,000 ng'egenda beera wano ku theatre La Bonita nga mperekeddwako ba artists bannange kugeza abayimbi bangi ba tiktoka ne bannakatemba yes kyenvudde nkiise zero to hero because mba nvudde wala okutuuka wano wendi because okusinziira nga bwe nnali nikakati wendi waliwo enjawulo y'ensonga lwaki show yange nagiyita from zero to hero. Kiki ofunyemu ekyamanyi kyolaba nti ofunyemu from where you started now? Bingi mikwano. Okusooka nfunyemu emikwano and emikwano egyo ne gitaninga to a family. Nabingi buli wantu wangi nnyo wentuuka nga mpitawo buyisi. Si bwe ŋŋambise. Yensonga lwaki nti ogabe tulabako ba Ebonzi eno show nagikola nti kati Ebonzi yo yatuuka it is a family. Njagala etuule erabe kyeyaguluminga muki mu mwana waabwe. Yensonga lwaki era toli mu kulabako Ebonzi nti last time Ebonzi yaliko kiri ekivulu naye leero bwe natuulaawo ne ŋŋamba koze ntya ne nga kati omanyi njagala famire yange ebeere ng'etudde era erabe ki kyeyateeka mu Evelyn Namulondo era bwe kiri because olaba eno show gye nakoze buli ali kuno kyali wange muganda wange n'abangi nnyo abataliiko because posta nali sowakolanga nene nnyo nali sowakola eyo nga like kigunda kiki Bw'ogamba nti the best of Evelyn Namulondo, does that mean nti bulijjo twabiri half-baked kuno olugendo tuwa the real content asinga ku bye wadde tuwa? Si we ngambye ssebo nebyo era bijjo byembawa ne leero yes leero njagala mulabe oli Eva okuva kwoli because era omwaka okuwedde bwe nali si bwendi tineeyongeddeko size tuli oba nali mutini kati era neeyongeddeko obunene omwaka ogwaggwa bwoli this time omuntu asuubira era ekyenjawulo tusuubire n'okuddamu okulaba omuzannyo gw'abacelebrities bonna nga bali wamu n'abantu. Yes. Drama show, music show, dancing, stand-up comedy. Yes. Ekyenjawulo kyengenda okubaako kikuluna kati ate era bobba ebibuuzo gwe bajje nga 3 Ogw'omunaana bagenda kukiraba kwolwo lwennyininyini because wenzia nekibagamba mbanga kibagambye balimu okujja abayimbi ompulidde bulungi ssebo kyengambe nti buli muyimbi gwolaba kuno kyali wange ti n'abalala bangi abatali ku posta because nali sobola abayimbi bonna ku posta bali bangi nnyo era bajja baawo bangi nnyo abagenda baawo nga tebali ku posta because we are family. Abawagizi b'abayimbi abo bwaba tewalayo ku posta tebaagaana okujja buli kikwafekitinga ng'omuntu omu tebajja gwali mu basigamu ekyo but tebajja because we are family. Tuli family. Abawagizi ba Evelyn Namulondo bonna abawagizi ba industry bonna nga mbakoola okujja okunsupportinga mu show yange gyempise best of Evelyn Namulondo from zero to hero and tickets ziri out. Buli abayagala tickets nga tayagala kujja ku booking because booking yaffe weeryawo wezijja obeera wokawokawuka tobula tiketi wabweru ku muntu around here. Buli anaabayagala ticket on that day alina kujja mu booking straight mu booking then enamba koyina okuba nga oyagala tickets 052
Eleta Evelyn Namulondo kemanya gange byaba yagadde ticket ate yagadde kujja ku booking osobola okuba kwe namba nofuna tickets ne more info. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.